kulongoosa butya bwe tusinza Allah tabaraka wa taala. Allah tetumusinza kama nuridu nahnu, tetumusinza nga bwe twagala, bal Allah tumusinza nga bw'ayagala tumusinze. Allah tumusinza ng'omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama bwe yamusinza. Buleeta ensinza etali eyo oba oyawukanye ku ekyo, Allah tabaraka wa taala yakutondera okubeera ng'okola mu dduniya muno. Yagamba Allah mu Qur'an, يقام ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. الله يتوتيك موسمنا كمسينزا كسوكولا echawo kana kwecho oba omenye endagaano Allah lwaki yakuleeta mu dunia. Omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama emyaka 13 nga nnyonnyola abantu butya bwe bateekeddwa okusinza Allahu tabaraka wa taala. Faminhum, mu bo mulimu abaamukkiriza ne bamusinza mu bwennyini bw'okumusinza, era mulimu abeekandagga ne bagaana okumusinza nga bw'ayagala asinzibwe. Allah mu Qur'an n'atulaga emiteeko gy'abantu abo ababiri abasinza Allah mu bwennyini bw'okumusinza. Endagaano Allah gy'alina nabo jana, n'abo abasazeewo okusinza ebitali Allah tabaraka wa taala, Allah talina ndagaano ndala yonna nabo illa nnaar. Yagamba Allah tabaraka wa taala, inna alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin, Allah yagamba nti fi naari jahannam. Abange bonna abaasalawo okuwakanya Allah n'abo abasinza Allah nga bwe bamugattako, Allah endagaano gy'alina gye bali, Allah yagamba nti fi naari jahannam khalidina fiha. Bwe banaagenda ku mbeera ey'obushiriku, Allah yabalaga nti tebagenda kuva ku bulumi obwo obw'omuliro. Wakadhalika Allah bwe yatuuka ku bannatawhid abalina aqidatu assalima almubaraka, Allah n'agamba nti inna alladhina amanu wa amilu ssalihat. Bwe yali awunzika kuba yagamba nti ulaika hum khairu lbariya, bye bitonde ebisinga okubeera ebirungi. Ewaddako okulaga era obulungi bwabwe n'agamba nti jannatun adin tajiri min tahtiha al anhar. Abange bulungi bw'abaddu bawangalidde ku nzikiriza entuufu. Omusomo gwe bampadde nga Sheikh bwagwanjudde, biidhnillah tugenda kukwatako sayidi emu, akabenje oba obubenje obuna abaddu bwe bagenda okufuna oba omuntu bw'afuna singa agatta ku Allah tabaraka wa taala mu kumusinza. Kasitaka kutanda n'ogatta ku Allah, lindirira ebintu bino bina, lindirira ensonga zino nnya. Abange shiriki kyeki nga tetunnagenda ku bubenje. Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a yaleeta ebigambo ebifunda ng'ayogera ku shiriki, n'agamba nti kye bayita shiriki huwa sarfu al-ibada, yagamba nti kulliha au ba'diha li ghayri llah. Kye bayita omuntu amenye endagaano ey'okusinza Allah tabaraka wa taala, n'asinza atali ye, amakulu n'amugattako mu kumusinza. Ekikolwa ekyo kyakoze kirabire mu bigambo bino Sheikh byatugamba. Agaye kye bayita shiriki, omuntu agasse ku Allah kwe kukyusa ebyo ebimanyiddwa ebyeyawulidde Allah tabaraka wa taala bye tumusinza nabyo,
yagamba nti kulliha au ba'dhiha, n'okyusiza ddala oba n'okyusamukko. Omuddu n'asalawo asamirire ddala, Saalongo Naalongo n'asalawo asamirire ddala, bwe kubeera kwabya nnyimbe n'ayabiza ddala nga bwe bulamu bwe. Amma sheekha ayina bano baatulaga abookubiri, waliwo abeera eri ng'ali n'eno au ba'dhiha. Omusanga omuddu bw'asala udhiya ate n'omusanga ng'asalira n'abalongo. Omuddu omusanga eno asala udhiya n'omusanga nga webeerayo okusamira kubaddewo mu Desemba wano okumanyagana, abaddu ne basala ye basaze yadbahuna liljinni au linkabr, nga bwe yatugamba Sheikh Abdul Wahab. Ekyo kyokoze ekyo kyogabanyizza ne Allah. Eno bw'okikolera Allah ate bw'okikolera atali ye, ekigambo ekyo kyokoze abanga oba ogasse ku Allah tabaraka wa taala. Omuddu okuvuunamira Allah tabaraka wa taala nga bw'ovuunamira ne bakabaka, bw'ovuunamira abakulu b'amasiga, bw'ovuunamira ebibbo, ekyo kyokoze tafuddeeyo Allah. Oba yo omuvuunamira naye kasita kakutaana n'okikolera atali ye, fakad ashrakta, oba ogasse ku ekiriwo Allah tabaraka wa taala. Abanga singa osaba Allah tabaraka wa taala oba omusabye luzaalo mu ddwaazo nogamba Allah nkusaba ompa omwana omulenzi, oba yennyini omukyala y'omu oba omwami musajja y'omu, n'ogenda eri seeka omukubi w'ekitabo oba n'ogenda ew'omusamize akuwa oluzaalo, tafuddeeyo oba Allah wasoose musaba. Kino kyokoze ekyokubiri, eno wasabye n'osaba n'eno abanga oba ogasse ku Allahu tabaraka wa taala. Ebigambo mwali wono byatuwa dira abaddu obasanga bakola shiriki, n'agamba nti obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe, naffe ebyaffe tubyagala. Abarabu nabo balina ebyabwe, obusiraamu bwatusanga n'ennono zaffe n'ebyobuwangwa. Abange yawula wakati w'ebintu ebibiri, waliwo enjawulo wakati w'obusiraamu n'Abawarabu. Abu Jahali musajja Muwarabu, si musaayi mutabule, awangalidde ku Kaaba kwe bamuzaalidde kwawangalidde, n'afiira ku shiriki, endagaano gy'alina mu maaso ga Allah tabaraka wa taala muliro. Muwarabu teyeeyerusa. Abu Talib, Abu Lahab, Allah gwe yagamba tabbat yada, aleeta Abu Lahab wa tabba, ayogera ku musajja Muwarabu. Allah tafuddeeyo ku byabuwangwa na nnono bye baali balina, ebbanga ne bimala nga bikhalafa Allah byazze nabyo byassiza ku mbaka Muhammad sallama. Allah yabalaganyisa kubookya. Abange shiriki khataru ala al-insani, kabenje eri omuntu. Okugatta ku Allah kabenje eri omuntu. Agamba omumanyi bwe yali avvuunula aya Allah bwe yagamba nti qul ta'alaw atlu ma harrama alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-an'am bwe yali assizza etteeka lino ng'agambye omubaka agamba abantu ta'alaw, abange mujje, atlu mbasomere ebyo Allah byafudde nti biri haramu tembikola, temugeza ne mubyetantala. Ma harrama alaykum, Allah byabaziyizaako okubeera nga tembikola. Ma harrama rabbukum alaykum, kiyatandika nakyo yagamba nti alla tushriku bihi shay'an, abange Allah atwekesa atwewaza okubanga tetumugattako kantu konna mu kumusinza. Wa'budu rabbaka, abange sinza Allah omwawule tomugattako ekintu kyonna. Abamu ku banene mu kuvvuunula Qur'an, Allamatu Saadi mu tafsiri we yagamba nti wa haqiqatu shiriki, yagamba nti kyebayita obwennyini bw'okugatta ku Allah tabaraka wa taala, yagamba nti an yu'bada Allah, an yu'bada al-makhluq, afwan an yu'bada al-makhluq,
kwe kusinza ekitonde, okusinza ekitonde nga Allah bwasinzibwa, kye bayita okushiriki. Sheikh kyatuwa wano kwe kusinza ekitonde nga bw'osinza Allah. Nagamba ensonga ey'okubiri, ayu'azzima, oba okubeera au yu'azzima, omuntu okubeera nti ogulumiza ekitonde kama yu'azzimu Allah, nga bw'ogulumiza Allah tabaraka wa taala. Omuttu n'atunuulira omuti ogwa naluzaana ng'agulabira ddala emikisa egiguliko, abantu batuuka n'okuleeta ebinene nti ogwo omuti tebagutema, ogwo omuti gwa mikisa, ogwo omuti gugaba oluzaalo. Omwana wange yaliwo oladde ne mukola bwenti, ne mutuuzaawo n'agukwatako ne musiimuulako. Ekyo ky'okoze ekyo ne bw'onadda n'osaala ekyennyini kikuusiira, toli mubaddu bawula Allah tabaraka wa taala. Ogulumizza ekitonde mu bitonde bya Allah. Abaddu obasanga bagulumiza ensozi, wallahi nga bagulumiza Allah, nga bagulumiza Allah. Ensozi bamunaanika n'ensozi endala mu bitundu ebyenjawulo mujja wanga lyamanyiyo, ng'olusozi olwo abaddu balugulumiza olugulumiza nga bagulumiza Allah tabaraka wa taala, abagasse ku Allah tabaraka wa taala. N'agamba nti omuntu ono okubeera ayasrif, akyusa nawu, n'akyusa mu bika byebyo khasais ebyeyawulidde Allah tabaraka wa taala min rububiya, mu bitegeeza obulezi bwa Allah, oba uluhiya, mu ebyo ebyaludde nga teriyo abikola okuggyako Allah, au min asma, oba mu mannya ga Allah, oba mu bitendo bya Allah, kasita okyolekeza atali Allah, imma qawlan oba fi'lan. Omuntu okufuna ekitonde n'okitenda ekitendo kamala byonna, kamala byonna, era kulabira ddala oyo kamala byonna, oyo ebiriwa talina kimulema. Nga Allah bwe yali ayogera ku muntu yagamba nti wa khuliqa al-insanu da'ifan, omuntu namutonda nga muyitirivu wa bunafu, wa bunafu. Inna khalaqna al-insana min nutfa, tondo lya mazzi, Allah mwajja ayitibwa kamala byonna. Omuntu n'atenda omuntu oyo talina kimulema, teri kiri waggulu wa busobozi bwe. Abange atalina kiri waggulu wa busobozi bwe. Allahu tabaraka wa taala yagamba nti wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah buli kimu akirinako obusobozi, talina kiyinza muyinza nga takisobola. Kati singa okwata ebyo imma okyusizza mu uluhiya, mu ebyo bye twawula nabyo Allah tabaraka wa taala mu bikolwa bye, nga bw'olaba arrizq, kubanga huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin, obugabiriza obweyawulidde Allah singa obujja ku Allah n'obusaba atali ye, faqad ashrakta, oba ogasse ku Allah. Abakyala kekana akutaana n'onoonya oluzaalo, omwana akubuze, maze emyaka 10 mu bufumbo, omwana aganye, okugamba nti genda kokko, genda bakeberemu, genda kewaseeko omukubi w'ekitabo, genda kokko ewa kawumpuli, genda kokko ewa jjajja Jjumba akeberemu. Wookoledde ekyo gy'ogenza okukima oluzaalo ng'ekyo kyeyawulidde Allah ky'okoze, abanga eddiini ya Allah oba oyolekedde obubenje obuna bwe tugenda okulaba biidhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yakhluqu man yasha wa yahabu liman yashaa. Allah yagamba nti atonda nga bw'aba yagadde, yahabu liman yashaa inatha wa yahabu liman yashaa adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha. Allah ina batonera, n'atonera ng'omuddu amuwadde baana balenzi, Allah n'atonera omukyala amuwadde baana bawala. Allah yagamba aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha,
oba n'amutobekera n'amuwaamu abalenzi n'amuwaamu abawala. Ekyo kyokka Allah kyatulaze kekakutaana n'onoonya oluzaalo nga tolunoonyeza wa Allah tabaraka wa taala. Eddiini ya Allah oba otambulira wabbali ne bw'onayambala jiribaabu ne bw'onayambala enkofiira ne bw'onaasaala ekinyi ne kikuusiira evviivi ne bw'onaasaala sigida n'emera ne ku bigere, abanga oba oyolekedde obubenje buno obuna. Akabenje akasookera ddala, omuntu yenna agatta ku Allah tabaraka wa taala aba avudde mu busiraamu. Omuntu agatta ku Allah tabaraka wa taala aba avudde mu busiraamu. Allah tabaraka wa taala ayina abantu batumizaako mu Qur'an abalowooza emyoyo gyabwe nti baali kunzikiriza, naye kasita baagatta ku Allah, Allah n'aleeta obujulizi obw'olwatu eri abakkiriza nti abakolanga abo si basiraamu. Allah yagamba nti laqad kafara alladhina qaalu inna Allaha huwa almasiihu bin Maryam. Allah yagamba baamala okuwakanya Allah, baakafuwalira Allah si basiraamu, tebali ku ddiini ntuufu. Alladhina qaalu, abo bonna abagamba nti Allah huwa almasiihu ibn Maryam, abagamba nti Allah yani Masiih. Mu aya endala Allah yagamba abagamba nti inna Allaha thalithu thalatha, abafaanana bwe batyo bonna Allah tabaraka wa taala yatulaga nti si basiraamu. Abange shiriki, akabenje akasookera ddala eri omuntu agatta ku Allah, kamufulumya mu ddiini busiraamu. Ne bw'asigala ng'asaala, ne bw'asigala ng'asiiba, abamugambako baavuma, alabanga eno eddiini si yammwe, temungoma mu busiraamu. Kasita onaafiira ku mbeera eyo, oyina ebigali wansi w'obuliri, omukyala oyina obulira bw'abaana, abaami oyina akati mu wallet, oyina akatanga mu dduuka, oyina irizi mu seefu, osibye omwana wo irizi, embeera efaanana bw'etyo. Wamitta ala dhalik, n'ofiira ku ekyo, inda Allah, maaso ga Allah tabaraka wa taala toli musiraamu. Maaso ga Allah toli musiraamu. Abawarabu ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama baakolanga ebikolwa ebirowoozesa abaabirabye nti abantu abo bajjumbize bannaddiini. Balabiranga bahujjaaji, balabiranga Kaaba, bagikuuma butiribiri. Allah n'ababuuza nti aj'altum siqayata alhajj wa imarata almasjidi alharam kaman amana billah. Abange muyinza okugeraageranya, mulowooza emyoyo gyammwe nti muli ku ddiini, Allah mutegeera. Muyinza okulowooza okulabira bahujjaaji, okuyooyoota Kaaba, bukuumi twala tugende, naye nga babagambye mwawule Allah tabaraka wa taala. Muyinza okubigeraageranya ku kukkiriza Allah mu bw'omu bwe nga temugaseeko aya ezifaanana bwe zityo. Allah ze yaleeta okwawula wakati w'Abawarabu ab'emirundi ebiri, Abawarabu abalina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'Abawarabu abalina Abu Jahali. Abawarabu abalina Abu Jahali Allah abalaga nti kyemuliko si ddiini. Abawarabu abalina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah baakakasaako eddiini. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الله يقامت رضي الله عنه. أبلغانا بكريزا مبينجو بنيني omuntu akola shiriki bwafuna, akola shiriki omunene bwafuna, abange kasita agatta ku Allah abeera wabweru wa ddiini, abeera wabweru wa ddiini. Omuntu singa avuunamira kabbuli, kwatako weeweeta bwe weesiiga, genda emmende kalema, abaddu bakeera ku ntaana ya kalema ne banoonyako emikisa. Genda ewambogo kawempe mbogo, bali mulimu abaddu abalina aqiida,
muche balowooza nti bali ku busiraamu nga balina etegeera nti mbogo mu kabbuli mwali afuna wuzu n'asaala era bateekawo akadomola kazi akawuzu genda ku ntaana masiro ga mbogo obugonvu obwo ng'atuuse wali amalaala ago ng'obugonvu obwo tabuyina ng'ali mu swala yogera ne Allah tabaraka wa taala dero nabye ekigambo ekinene ba'da aljum'a wano wennyini wetuli entaana ya mukadde wa fooni ali wano Haji Musa Allah musaasire ebyamusobako omukyalo omwazze n'ayerawo n'alondawo wallahi alazim byemagamba Allah mujulizi kubyo wano emanju wano azze n'akeeyo n'ayerawo bw'ati n'avuunama wallahi alazim wano wetuli wano entaana yeri awo muyembo azze n'ayerawo nga tugenda mu jjuma mukyala mukulu mukadde naye bw'amaze okugerawo bw'ati n'avuunama 3 marrat emirundi eki nedowooza oba mukyala ayinza okubanga mulalu mugobereza amaaso n'atuuka awo ng'alina omwami gwanyumya naye ng'anyumya bulungi abooluganda bakkiriza kekakutaana n'ogatta ku Allah ne bw'onaasaala abaddu bali ku hijja abaddu tebava mu umura naye nga basaalo nga abalina ebibbo wansi w'obuliri abalina ensumbi mwe bayiwa amazzi balubaale banywe nkukakasa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala bw'anaakuttira ku ntegeera eyo ejjana toyinaako yadde omugabo. Naam. Abali ku ntaana y'omugangira Nuhu Mbogo nani gwotugambye omulala? Kalema. Emmende Kalema. Ne mukadde wa fono gwotugambye ali wano. Bali ku basiraamu. Abasiraamu abaali ab'ettendo bazimba emizikiti balwana mu ntalo z'eddiini bakola ebirungi bingi. Naam. Shiriki avaawo mukadde wa. Ekikolwa ekyo kye bakoze bagulumizza banoonyeza emikisa ta'ziima eyo gye bawulira mwawe balaba kale balongoofu mu mbeera eyo kye balina kubo ekyo kya Allah tabaraka wa taala yonzikiriza bwe kubeera kugulumiza kwa Allah okufaanana bwe kuto okuvuunama okusaba emikisa bano bennyini bye basinga okukola n'ebinene bisukka ku ebyo kwe kubasaba tuli eno tubonaabona oba twabanyiiza mutusonyiwe edduniya etereere edduniya ekole naye ng'omubaka yatugamba mu hadith ti idha mata al insaan inqata'a emirimu gye gyonna gikutukawo atasobola kusaala atasobola kusiiba wadde okugamba subhanallah bali abamu bali mu kabbuli n'ekibuuzo ekimu takikola ki takiddangamu omuliko omutawaanya oli okwosaba otudde abaana balwala nnyo batuleko ku malalo ga jjajjaabwe abalere osanga banaafuna emikisa bakyala balina entegeera efaanana bwetu abanga ebintu ebifaanana bwe bityo kasita obikola naye nga gw'obikoledde si Allah tabaraka wa taala amakulu mu mbeera y'okusinza oba ogasse ku Allah tabaraka wa taala oli wabweru wa ddiini kyobola Allah alina ekigambo kyeyogera mu ssuula ffenna gye tusinga okuwulira oba okumanya surati al-kafirun yagamba nti lakum diinukum bagambe balina ensinza balina enkola gye baliko ensinza eyaabwe nammwe bannannyini tawhid muyina ensinza gye muliko Allah gy'abaagaza eri si ddiini waman yabtaghi ghayra al-islaama diinan falan yuqbala minhu Allah takkirizza kitali busiraamu ma huwa al-islaamu kikye bayita obusiraamu huwa istislaamu lillah abanga ayitibwa omusiraamu yoyo yeweereddeyo ddala eryani Allah tabaraka wa taala enqiyadu lahu bittaa'a n'atakomaoko Allah bw'amuziyiza n'aleka bw'aba amulagidde nassa mu nkola batuwa ekigambo ekinene abamanyi mu taarifu eyo naga nti wa khuluusu min ashiriki ayitibwa omusiraamu wa khuluusu min ashiriki au baraatu min ashiriki abeera wala nnyo n'ebigambo n'ebikolwa
ebitegeeza okugatta ku Allah takomaawo wa ahli tayina kakwate tayina mukwano gwa munda gwa nfanfe nabaddu bagatta ku Allah bananyi tawhidi tebalina nkola eyo abali ku aqida entu tebalina mukwano ogwo nabo ogw'ekimmemmette ogwo nga balayi ba Allah tabaraka wa taala la yayitibwa omusiraamu abooluganda bakkiriza obwo obusiraamu obufaanana bwe butyo Allah bw'atugamba nti idkhulu fi sirimi kaffa abange mu buyingire mu buggweremu wejjeeko byonna ebitegeeza okugatta ku Allah tabaraka wa taala wejjeeko irizi abakyala amambulugga gagwa ku kyalo measles abakyala ne bakwata obwo si bwe buso obwo mwali mukayina kano kazungu ne balinayo obuganda bwe butyo n'omusanga nga akatuzza omwana mu kifuba n'ateekamu n'entula mbw amambulugga gajja kukka wansi gaaby'omutima akaso kano ke yaguze n'akajja katale tebanyumya tekaba muyedde eddoboozi n'akaleeta kennyini ewaka n'akatuuzaako akaso n'akasala tekatoma tunsaze bubi nsalire eri waggulu nsaze katono nnyo n'akatugga mwana ataddemu entula eno omwana bwe yeepena ekitula kimutawaanye ekimuli mu kiwato emirembe gimuweddeko bw'amulaalika koonaageza n'okajjamu owedde entegeera efaanana bwetyo abanga omusiraamu obukuumi bwe bwonna abunoonyezebwa Allah tabaraka wa taala abooluganda bakkiriza ashiriku al akbar okugatta ku Allah tabaraka wa taala okunene kujja omuntu mu busiraamu abeerawo bweri wa ddiini busiraamu akabenje akokubiri abanga omuntu agatta ku Allah tabaraka wa taala Allah asazaamu emirimu gye omuntu agatta ku Allah asazaamu emirimu gye Allah takkiriza mirimu yagamba nti yatakabbalu llahu min almuttaqin innama yatakabbal Allah subhanahu wa taala emirimu gyakkiriza gyabo abamutya abatamugattako abaddu bamenyese n'esswala abaddu bamenyese n'ehijja n'omutwala ba Sheikh Nasiruddin Sheikh Mubiru nga balina Sekal Abubakar Serunkum nga bali e Baqi' Garqat naye nga balina omusajja mu Pakistan gwe basuuza ettaka tetwakalako ka vidiyo ayodde agenze ku ntaala z'abasahaba okwebuulira kufa ye yalabawo kuyoolawo ettaka atwala asse mazzi anywe awone endwadde ttaka liri ku kabbuli naye ali mu umura ataddemu ssente ataddemu amaanyi ataddemu ebiseera abanga amenyekedde bwereere Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani tila in ashrakta walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik Allah ayogera aya eno ng'ayogera ateebedde mu nabbi ajoolekeza nabbi afdalu lbashar ekitonde ekisinga ebitonde byonna obwebbeeyi obulungi okusinza Allah tabaraka wa taala Allah aleeta ekyokulabirako ekinene gye tuli fe bala hawla lahu wala quwa nga batole kikozesa Allah n'aleeta nabbi wano nga gwayolekeza nkukakasa aya eyo yali agamba ffe kubanga tukimanyi ba anbiya alayhimu salatu wassalam bal ma'sum min alkabair tebagwa mu mazambi maki manene naye Allah tabaraka wa taala yagamba nabbi nti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik Allah bwatyo yassa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'abo abaasooka olubereberye Allah n'amugamba nti la in ashrakta kabakutanda nongattako abange ne bwaba kuba Ibrahim ne bwaba kuba Ismaila ne bwaba kuba Ishaqa menya bannabbi bonna omuli ba ulul azmi min ar-rusul nga yakoze shiriki nabbi Allah yagamba nti la yahbatanna amaluka
n'alisazizza mu mirimu gyo walatakunanna min alkhasirin n'obeera mu bantu abasaliddwa abanga omuntu akola shiriki emirimu gyo gikufudde ettogge Allah tagikkiriza Allah takkiriza mirimu gyo seeko omukubi w'ekitabo baseeka b'amajinni abeerimbise mu kusoma rukuya naye nga rukuyatu shaitaniya si rukuya ono aliko obujulizi okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumanya babi obasanga batuuka okuwandiisa ayati za Qur'an n'omusayi gwa hayd omusayi gwa hayd wallahi nga aya za Qur'an naziwandiisa omusayi gwa hayd nga teyeesise namu nga waliwo khilaafu ennene baina al ulama just okukwata obukwasi ku Qur'an ng'omukyala ali muki mu hayd naye yakwata aya za Qur'an n'awandiika ati agutuma agenzeeyo mukyala yanoonyezza luzaalo namugamba ogenda mu nsonga ndeeterayo akacupa omwami akutawaanya nga wandika aya egamba nti wajaala bainakum mawaddata wa rahma giteeke wansi wa ppiro musayi gwa hayd basajja babi mwe muli abambudde abakyala la hawla wala quwwata illa billah kitundu luweero ne wali aliyo omukubi w'ekitabo ye yagamba alina olwambula olusiraamu olwambula wallahi alazim asaaza abantu esswala nga bali bwereere bino byenjogera Allah mujulizi ku byo wallahi alazim naye waali yasomera lamu Mombasa yingireyo munda era irimu eriyo kuba kitabo abafaanana bwe batyo abanga abakkiriza ensonga zo zonna zizze eri Allah tabaraka wa taala. Allah yabuuza nti wama lana alla natawakkala ala Allah, kyeki tugana okwesigamira Allah. Allah yagamba nti ma gharraka birabbika alkarim, kyeki kugayaza eri Allah alladhi khalaqak fasawwak, eyakutonda Allah tabaraka wa taala, eyakujja mazzi akujje gyakujje latarqabunna tabaqan an tabaq, akujje mitendera mazzi kisaayisayi kinyamanyama fakasawna al'idama lahma. Allah nakujja mu luto lw'amama nga toyina kyosobola kukwata mu ngalo oti omuntu omusanga ali mu kufuuwa mmindi. Allah gwajje mulamu obwo bw'ekibaya abanga ekinene kyoyolekedde omuntu bw'okola shiriki Allah tabaraka wa taala asazaamu emirimu gyo. Mu aya endala Allah yagamba walaw ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Aya yowo gyetegereza waggulu Allah ina abanene mu bannabbi be yajja amenya n'endyozaabwe, naye Allah bw'amala obbamenya bwe yadda wansi wano ne Muhammadi nga amutwaliddemu naga nti abo be mulabye waggulu kababbataana ne bagatta ku Allah, Allah yalisazizaamu emirimu gyabwe. Bw'abanga agamba kusazaamu jannabbi olwaffe obeera ku Kaaba, wallahi n'olaba ebigambo ebinene nga baddu bali ku lugero lwa Kaaba. Asuna ati asuna ninga asuna kyoba olugero lwa Kaaba bw'oba olutunulidde lukaddiwa wansi nga waggulu lupya oddukyusa buli mwaka lufuna ebizibu bingi. Abaddu basuna nga wuzi nsune awo omusanga ataddeko feesi bw'ati ku Kaaba awo nakwatako nga bweyesiimuula. Omuddu omulala Madiina woyita okutera ku nabbi salaamu naye ng'ali awo amaziga gamuyitamu ya rasulallah alwalad, ombaka omwana, ombaka mpa omwana, asaba nabbi mwana. Abanga obwo bonna bushiriku, agaba oluzaalo huwa Allahu tabaraka wa taala. Ensonga eyokusatu eddira esembayo mu bubenje obuli mu kukola shiriki tugambye esoose abanga shiriki omunene alimu emiteeko esatu gwe twogerako omunene newankubadde omutono ate naye ayina ebigambo binene abulimu bajja byogerako ajja omuntu mu busiraamu shiriki omunene. Ekyokubiri asazisaamu emirimu gyo. Ensonga eyokusatu omuntu akola shiriki Allah tabaraka wa taala tagenda kumusonyiwa kasita anaafiira ku shiriki. Omuntu akola shiriki kasita anaamufiirako Allah tabaraka wa taala tagenda kumusonyiwa. Yagamba Allah mu Qur'an
inna allaha lan yaghfiru ayushrika bihi Allah tagenda kusonyiwa muntu amugattako tagenda musonyiwa wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ajja kusonyiwa gwana abayagadde mwebyo byana abayagadde naye mu Allah balina nabendagaano abanamusinkagana nga tagenda basonyiwa abange be baddu abalina ebibbo by'abalongo abaddu abalina entegeera abagenda okuziika wansi ne bassaayo amagi emmotoka bwegalinnyako bali safe tebagenda kufuna accident entegeera efaanana bwetu abaddu abalina entegeera mu baganda baffe abazimbi bw'aba agenda okukomerera haji tuteekeddwa okuya ku musaayi awo buli wootayiwa musaayi weesala oba ne weekomerera omukono oba ennyumba tejja kukola ki nyumba tejja kuggwa obwesigwa bwo bwonna buli mu nkoko eno buli mu nkoko abooluganda bakkiriza omuntu singa agatta ku Allah tabaraka wa taala n'afiira ku shiriki nga teyeenenyezza abange Allah tabaraka wa taala tagenda kumusonyiwa tuyina gwe bayita sahibu albitaqa ejja mu hadithi ya nabi Muhammad sallam mu bufunze kadde bandaga kaweddeyo oba okabaza otya طيب ombaka yatulaga mu hadith ey'omusajja agenda okujja bi99 agenda kujja yawma alqiyama nga bamuwadde tuziyite empapula ze yagamba fayiro ye naye erimu empapula 99 naye nga buli lupapula gye lukoma matta albasar amaaso ge gye gakola ki nga bw'otunula bwoti olupapula olwo amaaso go gye gakoma ng'omuddu olupapula gye lukoma naye nga konna bawandiiseeko emirimu gy'emibi omusajja ajja mu maaso ga Allah yawma alqiyama ng'alina amazambi agafaanana bwe gato mutuufu naye bw'ogalowoozaako olabira ddala ng'omusajja eyo essuubi limukoze eki liweddewo omusajja ono essuubi oluvannyuma lw'okumuggwako agenda kubuuzibwa nti olinayo akalimu konna akalungi agaye nti mutuufu embeera nga bwerabise mazambi mangi alabira ddala ateebedde mu kyoto kyani kya Allah tabaraka wa taala Allah amulage nti yamuterekerayo akalungi omusajja ono yeebuuze nti kaliwa ombaka yagamba nti omusajja ono bagenda mujjirayo bitaaka bagenda mujjirayo kaadi agitunuulire atule minzaani ko batuuzizza emirimu gye emibi obuzito bwokka bweriko baleese ne kaadi ku sayidi ey'okubiri nga kaadi lowooza ku ID nanga muntu ng'omusajja ono yeebuuza kaadi eno eyinza kukola ki ku mirimu gino eyinza kuzitowa kigero ki ombaka yagamba nti bakwate kaadi eno bagenda okugimulaga ng'eriko aqida y'entuufu kwaliko tawhid nga ina la ilaha inna Allah ombaka yagamba nti bakwate kaadi eno bagituuze ku kibatu ekyeno ombaka yatulaga wallahi alazim olw'obukulu bw'enzikiriza omusajja ono alina ebyamusobako ng'omuntu omulala embeera nse ng'omuntu naye olw'embeera eyo yanyweza tawhidi n'atagatta ku Allah n'amwawula n'afiira ku tawhidi aqida entuufu ombaka yagamba nti bagenda kukwata enzikiriza yeeno gye baleetedde ku kaadi eno bagituuze ku kibatu kya minzaani ezitoye minzaani ye esinga obuzito amazambi g'abadde alina agabadde ku mpapula ziri la hawla wala quwwata illa billah abooluganda bakkiriza omuntu yenna ayawudde Allah alina essuubi ddene okubeera nti Allah tabaraka wa taala ajja kumusonyiwa naye ne tunaabasomera edduwa ez'amakumi 40 tetuliimu na nsonyi osanga abaana beekangabirizza bali ku dduwa ya haji bwebasaako akabaani allahumma ighfir lahu wasqul fil janna bwebasoma budala allahumma isqul fil janna n'ebigambo tobitegeera jaaliya allahumma isqul fil janna nga naye gwe bawogerera ebyo yali tafuuye emmindi woowe abaana batalina Musa ombaka Allah yamugaana kusabira Abu Talib namulaga nti kaaganya okukkiriza Allah afiiridde ku byebuwangwa nennono
ebijjudde okusamira n'okugatta ku Allah n'amulaga nti teri ssuubi. Era abaddu basanga bali mu dduwa za 40 naye nga bali mu kusabira bakitaabwe abaafira ku bushiriku nkukakasa wa in tastaghfir lahum 70 marra ne muneegayirira emirundi 7 n'okusingawo Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubasonyiwa. Ekisembayo akadde nga bwe kalabise tugambye ekisooka mu benje obuna obuli ku muntu agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala bwe yerekedde okufuna ekisookera ddala tasigaza ddiini busiraamu. Ekyokubiri tugambye ekyokubiri ki? Emirimu gye Allah agisazaamu. Ekyokusatu Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kumusonyiwa. Ekisembayo ekyokuna abanga omuntu afiridde ku shiriki tagenda kuva mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Dhalika huwa al-khusranu al-mubin. Omuntu akola shiriki afiridde ku shiriki omunene tagenda kuva mu muliro gwa Allah. Omukyala afudde n'akalira, omwami afudde n'akatanga mu nju katangire ebizibu obutayingira mu nju yo, n'ofiira ku ntegeera eyo nti keekajjudde obuku mitwala tugende. Abaddu abalina entegeera Abaganda bw'aba akuguza embuzi oba endiga takuweerako muguwa, era akugamba ssebo ekyo mbanga byekisibo. Olabye entegeera ensamize abaddu gye balina mu balunzi bannamasaka mwe bannansenene mwe abakwata ensenene ze Uganda, naye ssebo nabo mu nsenene za Allah balinayo gye bayita kulubazzi. Kulubazzi ogimanyi? Era baga nti abagikutte era akwata bw'alaamiriza kulubazzi bajja omuganda gukole ki? Olabye obusamize bw'ab'ensenene kati ate Allah yabalazeeko n'azibuza muzinoonye. Bubagamba nti bwamusanga abyala lumonde kati webisimanya webyale omusanga omuddu ali ku nsenene abange weewuunya. Allah yagamba nti ya ayuha nnaasu duriba mathalun fastami'u lahu. Abange ekyokulabirako kikubiddwa gye muli mukiwulirize. Inna alladhina tad'una min dunillah, abantu bebasaziibwa okusinza ebitali Allah. Allah yagamba nti lan yakhluqu dhubaba, tebiyinza kutonda yadde enswera. Wala ujitama'u lahu, n'obeegatta bonna bajjumba bamaama fiina bakulannama bakawumpuli ebuyego bonna abo twala tugende. Allah lan yakhluqu dhubaba, tebayinza kukola yadde enswera. Wala ujitama'u lahu, n'obeegatta kiwanuka kibuuka mukasa tebayinza kukola yadde enswera, tebayinza kukola yadde enseenene. Allah yagamba nti wa yaslubuhum dhubaba shay, enswera eno singa ebuuka negwa ku mmere ya jjajja jjumba oba eyakulanda muba maama fiina akulira abasamize, yagamba nti erina kejjako, erina kaliziki katono nnyo kejjako. Ne Allah yagamba nti la yastakhidhuhu minhu, jjajja jjumba tayinza kukwata nswera jjijjako kamere keeridde ku mmere ye. Dafa talibu wal matlub, munafu nnyo asinza ebitali Allah ne byosinza binafu nnyo. Abooluganda bakkiriza nga mmaliriza ebigambo byange, omuntu agatta ku Allah n'ofiira ku shiriki togenda kuva mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba mu Qur'an ng'ayogera ku bantu abasiraanidde mu muliro bagenda kwekokkola bannaabwe babagamba nti bal makaru llayli wannahar, kale mutuufu mwali babi fabi'sal karin. Bal makaru llayli wannahar idh ta'murunana an nakfura billah. Abange mwali babi, abaddu bali mu maaso ga Allah bagasimbaganye babakulubbeesa babatwala muliro. Ushuru alladhina zalamu wa azwajahum wama kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim, mbatwale mu kyoto kya Allah basamizaabo, mutwale abashiriku abo mu muliro, mutwale abakafiri mu muliro ne bye basinzanga. Abaddu bagambe bannaabwe nti mbutuufu bal makaru llayli wannahar. Kale mukyala gwe maama Budala, maama Kamada, maama Gundi wali mukwano mubi. Bal makaru llayli wannahar, wanneetayirangako emisana n'ekiro. Idh ta'murunana, nga mutulagira an nakfura billah wa naj'ala lahu andada, nga mutugamba tugatte ku Allah. Fuwe emmindi omusajja ogenda musigaza, twala ndawe yeyo omusamize. Bakyala bangi ndawe yaziriwa abasamize.
amugaleeta empali ya bbaawo gye yasembeyo okubaamu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Basenga abasamize bano bakutegeka mpombo ne bw'onaasaala ekyennyini ekikuusiira. Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mirimu gyo. Bye muteeka mu mpombo mubimanyi. Bye muteeka mu mpombo basenga bw'onaafiira ku nteekateeka eyo ey'oluwombo ejjudde obushiriku, oliisa omuvubuka onazze okuwasa muwala wammwe mbw aleme kukyawa muwala wo, nkukakasa bw'onaafiira ku ntegeera eyo, linda ekyoto kya Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'atuuka odduteekateeka ng'agobawo abantu, muveewo muveewo, alinga agenda okusomera mu rukuya, muveewo, ng'atawaaza mu mazzi ng'ayiwa mu luwombo. Balina ke bayita akaggalanda ng'asuula mu luwombo. N'ebirala ebinene binene bw'aluleeta ewali omukonga yeetuuzaawo, mutabani erya kale lya nkoko nkulu awo yatadde ekinyusi. Abooluganda bakkiriza abalina entegeera efaanana bw'etyo, n'afiira ku ntegeera eyo nti obuganzi omuvubuka ono okubufuna eri muwala waabwe aleme mukyawa buli mu kuliisa mwami oba muvubuka bifaananawo ebityo, n'afiira ku ebyo, mwana wattu wa Allah si birungi. Allah yagamba nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, ne Allah yagamba nti waja'ala bainakum mawaddata wa rahma. Abakyala nve mubasamize. Allah yagamba nti yatonda abakyala eri abaami, abaami eri abakyala. Yagamba nti waja'ala bainakum mawadda. Allah n'ateeka omukwano wakati w'abafumbirigwana bano ababiri n'okusaasirigana. Teriyo musamize akomyawo omusajja, teriyo musamize atereeza nsonga za bufumbo, taliyo. Ensonga zonna muzizza eri Allah tabaraka wa ta'ala. Abange abaddu bonna abanaafiira ku bushiriku, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubajja mu muliro, bagenda kubeera omwo nga beekolimira nti rabbana atihim dhi'fayn min al-adhab. Allah nkusaba taata wange ono yatutwala mu kumanyagana okujjudde obusamize, singa wange ono eyampa eddagala ngende nalyo mu bufumbo, nkusaba Allah ekibonerezo kyompadde mukubisizeemu emirundi ebiri. Abooluganda bakkiriza twewale kye bayita shiriki. Omuntu tagenda kuva mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala bw'anaafanga afiiridde ku shiriki oyo omunene. Mu bufunze mukadde nga bwe kafaananye, ensonga ezo nnya obubenje obwo buna, Allah singa akuttira ku shiriki oba kitaawo kwe yafiira ne bw'omusabira nga yali mukubi wa kitabo, ne bw'onaasaba yali awayo ne muzikiti, yazimba n'omuzikiti, yagenda ne Makka, yakola ne hijja, byonna ebyo abikole, ne bwe mubeera mwamuziika mu ihraami nga mwamunaaza Zamzam, jeneza ye nga mwayiya ne mufuna amazzi ga Zamzam nga ge gwamunaaza, ne mukuba n'akawowo nga mwakagula Madiina, nga ne ku dduwaye mufumba basimaati, ne baseeka muleeta ab'ekibuli n'abakoldi Kampala baseeka muceere n'ab'e Hadhramaut, ne mubaleeta bonnaawo ne basoma Qur'ani mpaka njuba kugwa, nga yafa agatta ku Allah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah tagenda kusonyiwa muntu yafanga amugaseeko. Abange tulongoose nzikiriza, abakyala mwefeeko, abaana mu bagenda mu bufumbo bubakwase Allah tabaraka wa ta'ala ajja bakumira obufumbo bwabwe bwebeera riziki. Inna Allaha huwa razzaqu dhul quwwati al-matin wa fi samaa'i rizqukum, n'ebirala bingi. Twesigamira Allah tabaraka wa ta'ala ajja kutumalira. Ebigambo byange ebisembayo kwebaza bakadde baffe ab'essomero lino Masaka Islamic Center, nyongera obbakubiriza ffenna abali wano okubeera nti tuleeta abaana wano, okubeera nti amasomero gakkiriza. Essomero lolabanga likkiriza daruso efaanana bweti, kubanga ebigambo byayo tebitera kuwooma bulungi, tebitera kukola bikaawu. Allah yagamba nti idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna. Allah bamwogerako mu bwomu bwe bafuna okukayirirwa, bazzukulu bajjumba abambadde amakanzu ne kiribaabu basamize, ali muli naye nga mwasamirira mu nnyambala ya Busiraamu. Amasomero ge mulabanga gakkiriza entuulo ezifaanana bwe ziti, kabonero akakulaga nti oba oli awo liyinza okuba ku mulamu omutuufu. Bakadde baffe ab'ekifo kino
tusaba Allah tabaraka wa taala abasiime era ateeke baraka mu kifo kino bukendeevu obulimu saba Allah ababikkirire era abo bajjirewo abamalire fi dunia wal akhira namwenna abazze akaseera ke munaamala wano nsaba Allah byonna bimwerekereze bayiseeko abibasanze era abakubisizeemu atuwe enzikiriza entuufu waba atuttire ku nzikiriza entuufu tubeere mu baddu abafudde nga tetumugattako wadde okulowooza kukumugattako oba mu mbeera yonna efaanana bwetyo ebisobye mu bigambo byange saba Allah tabaraka wa taala ansonyiwe n'ebyo ebirongoosezza bye nongosezza mu kunnyonnyola kwange bivudde gyali walillahi alhamdu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.